Essubi yeeyongedde mu basuubuzi abaagala okukolera mu katale k'e Busega bwe kitegeerekese nti omwaka guno we gunaggweerako ng'ebintu ebisinga obungi bimaliriziddwa era kumpi katandika okukolerwamu. Akulira ebyemirimu mu Gombolola y'e Lubaga John Bosco Bakinyoola ategeezezza abasuubuzi nti ebibulayo ku katale kano byakuttanya buttanya nga bitono ddala, omuli okumaliriza amakubo saako omulimu gw'okukola paakingi oba ewasimbibwa emmotoka nga bino bwe binaaba biwedde awo omwaka ogujja we gunaatandikira ng'abasuubuzi bakola. Tulina saako for example nga Busega market produce dealers emyonga saako eyo gekulindwa omukyalo we bayita Nabujjo Christine. Ayongedde okunnyonnyola abasuubuzi n'abantu abawangalira e Busega nti enteekateeka za gavumenti basaanye okuzaaniriza buli bbanga nga tewali kwawula mu byabufuzi. Programs ez'enjawulo era abatuuzemu abaziganyirwamu. Naye kanseemu ekibuuzo chairman ekyampadde okuddamu. Kaakati emyonga programu etambula etya? Programu y'emyonga naye etambulira ku SACCOs. Tukitegeeza SACCO ebeeramu ne associations. Abakulembeze bya NRM mu kitundu kino eky'e Busega nabo basimye omulimu ogukoleddwa era ne basaba abo abakwatibwako naddala mu Kampala okugoberera bulijjo enteekateeka za gavumenti.